Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 5 5 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 997 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalabi ba Unique Media nga bwe mukimanyi bulijjo bwe mukiraba mu video zaffe ezibadde nga zijja zizannya tulina charity ennaku z'omwezi nga 21 December. Nze Roland Seruyima era nga ndooza nze nkirimu. Leero tuli wano ku Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap bali enendejje era batuwadde sabbuuni okusobola okontributinga ku charity ng'omulanga bwe twagukuba. Wenna ali eyo naawe osobola okutweyungako okulaba nga tusobola okuliisa n'okubeezaawo abantu 100 nga Samike bwe yababagamba mu video ziri enkadde okulaba nga bayita mu nnaku ezo ezijjaawo eza Desemba enkulu. N'olw'ensonga eyo njagala ntwala omukisa guno bagamba akuwa naawe gwowa. Njagala ntwala omukisa guno mbasomere ennamba ya Sackvich abakola Joy Laundry Bar Soap eri 0704 99 64 65. Kanjiddemu mu Luganda 0704 99 64 65. Wenna yeetaaze sabbuuni wabwe tumulabye mulungi asobola okukola omulimu gwonna nga bwe mumulaba wano. Ne box zino ze batuwadde ezigenda okuyambako abantu abo. Kakati n'olw'ensonga eyo wenna akyali eyo naawe tukukunga oli wa kitongole ng'oyagala okutweyungako oli muntu ssekinnoomu
njagala okubategeeza bw'oba olina obuyambi bwonna bwe buba bwa nsimbi obusindika ku 0705 36 7213 erimanya ga Roland Sseruyima. Osobola n'okusooka okugikubako era Roland nze nja okugikwata. N'olw'ensonga eyo mbasaba abali eyo mujje muwagire Joy Laundry Bar Soap mumugule mumukozese balinde ejje wano. Enamba kanji baddiremu omulundi gumu 0704 999 645. Bannaffe aba Sakovic abakola Joy Laundry Bar Soap tubeeyanzizza nnyo. Mwebale omutima omugabi, Mukama abongere nnyo omukisa. Ati munge ku 11 nga nzigalawo. Okay. Kakati aliwo ebintu byenjagala onzigirewo kwa celebrities bantu ke tubaveeko tugende ku bapasita. Waliwo abantu bano abagoberera ba celebrities bano nga maybe ebintu embambi babikola because their celebrities do them. For example, ndabyeko abawala abeesiba obugundi mu kiwato babuyita obutiiti mu kiwato. Abamu babuteeka wano nga ku anko ku kugulu. Abeekubazi ttatu. Kati then abo obukomo boogeddeko aba balina obukomo obwo. Simanyi oba abantu babutegedde naye waliwo obukomo obwo ne kala eryawo. Bulina kala za njawulo. Bulina kala za njawulo. Tebulina kala emu. Nti nze benda babasinga balina. Waliwo obweru, waliwo obufaananga gold, waliwo obumyufu. Kati bwe bonna buli musambwa gulina kala yago mwe gutambulira. Kati obwa gold bwaki? Obwa gold butambulira mu musambwa waliwo omusambwa ogwa musoke. Waliwo omusoke akakeeru, omusoke wa kyenvu atambulira nnyo mu kyenvu. Waliwo akalinga ka gold wekatu. Waliwo omusambwa gulinga gwanna musoke gukozesa akantu ako. Ne wabaawo n'omusambwa ogukozesa white kalinga ka white naye nga keekamu ogwo gwa mukasa. Ne wabaawo n'akamyufu ako kakyo. Ne wabaawo n'akaddugavu. Waliwo n'akaddugavu. Ne wabaawo n'akapinki muko si kamyufu bwe kati awo. Kakati gojjalaba omuntu nga ogende ku dduuka obugule buguzi batumanyi kye bitegeeza. Era abasinga abatunda ebintu ebyo babeera babimanyi kubanga ababegenda bibaguza bamala biteekako sipeeyo. Bamala biteekako sipeeyo okakasa ekyo kye bagenda okukola ki okuguza. Kati oyogedde ku kintu ekyobutiiti bwavaawa. Abooluganda obutiiti buno obulaba. Obutiiti kuba kusikirizibwa mu mwoyo oba mu mmeeme. Ababwambala bonna sigamba nti akeera ku makya n'ayambala akantu nga talina nsonga. Kubanga omuntu akeera n'ayambala olugoye abikka obwerere bwe. Lwaki yandiyambadde akatiti ate kagenda okuleka munda ate n'akabikka? Ekyo kiwali ekibuuzo ekinene. Kaddemu? Lwaki? Okeera mwana n'oyambala. Omuntu akeera ku makya n'ayambala olugoye naye ebikka omubiri gwonna ne gubuliramu. Ate n'ayambala ekintu kitagenda munyumira n'akiteeka munda ate n'akibikka. N'akambalira munda ate n'akabikka akatalina mugaso. Kati wabaawo omwoyo ogw'omwoyo mukyala abasinga gutambulira omwoyo gwaita ogwa nabuzaana. Gukola ki? Ogw'omwoyo guleeta omwoyo gw'okwaka okwonoona obufumbo bw'abantu. Abaana abawala batalina bufumbo, obufumbo babeeramu tabutereeramu. Ogwo gwe gwoyo. Kuba ogwo gwoyo guleeta abasajja ab'enjawulo mu bulamu bwo. Ate bwe gumala ne gukwebakako. Gwo gwennyini bw'oba musajja gujja ng'omukyala. Ate bw'obeera mukyala ne gujja ng'omukazi. Naye waliwo abasajja bambala obutiiti. Tebabwambala naye okusinziira mu maka mw'oba oli. Gwe omukyala bw'abanga akozesa obuntu obwo aba amaze okukkiriziganya nagwo. Kati gusobola okubakozesa mu ngeri y'emu. Gwo gweyawulamu ebitundu bya mirundi ebiri. Ne gujja ewuwo nga muli ku buliri bwe bumu, ne gujja ewuwo ne gukozesa ng'omukazi, ate ne gudde ne gukozesa ng'omusajja. Naye nga kifaananyi kye kimu, mwoyo gwe gumu.
kati gwe mwoyo gukola ekintu ekyo era gwe gukyasinza okutta obufumbo n'amaka gutambulira mu kategole eyo. So gwe obwambala tomanyi naye nga tomanyi kati oba okikola olwokuba waliwo abakikola ng'akoppa abalala. Yes, abasinga bakola ekyo. Waliwo abakikola ng'akoppa abalala naye nga tamanyi kikyakoze eki kyakoppa naye kyokoppa ekyo tomanyi myoyo gy'oleeta kubanga nze nkubuulira nti bwe nagendanga mu lusozi lumu navangayo ne bataliyani namba kati ekyo tomanyi kuba kati ate gweoleeta tomanyi ate nze naleetanga nga nkolaki nga mmanyi kati ekyoyo ky'oba osembeza mu bulamu bwo tosobola kukijjamu okukijjamu kwokka kwolina okuyamba ye Kristo kubanga bannange obutiiti bususse. Ekirala obutiiti obwo abasinga buleetamu omwoyo gw'okwakano gwa masturbation. N'abakyala bennyini bakola masturbation. Abakyala ogwo oguntu ogwo gwolaba guli oguntu buno obutiiti omuntu mukyala ne waba yeebaseeka mu buliri nga temuliimu mwami abanga awulira alina gwali naye awo abanga awulira alina gwakola ki gwali naye buli omwe buleeta okwaka omuntu n'olaba nga yetatereera alina omusajja awaka naye ate bwadde eno wadde eri nga n'abasinga bakola ki bamulaba. So obwo obuntu si bulungi ate era si bwa Katonda. Katonda yatonda omuntu n'amuwa buli kimu kyonna ekimumala okuba omulamu okuba omulungi. Tewali bulungi bw'ogenda kwongerako mu kiwato kyo ogenda ogula obutiiti busimanyi otonya kutereeza maka kuba abasinga bajja okubyogera bubatereeza maka naye newe kati butereeza butya amaka? Ekyo kikyamu balimba. Ekirala ekyabasereebu basereebu olina osanga alina ebifaananyi mu nnyumba ye yabitimba mu nnyumba bingi bizibu piki ye motoka ye simu ye screen gundi esaati ye kati njagala kubabuulirako Amosi 3:3 egamba nti tosobola kutambula na muntu nga temukkiriziganyizza. Kasita okimanya nti ono omuyimbi akolera sitaani ng'ekituufu nawe okikola ki? Okimanyi. Ne abakubuliddako ne bakubuulirako n'owakana naye ng'ekituufu okikola ki? Ekyo nno kyanjawulo okubuulira n'owakana buwakanyi. Naye ng'okimanyi kitegeeza bakubuulidde okitegedde okimanyi naye owakana buwakanyi. Kubanga waliwo bye bagamba naye nga bo tebanna balowooza kibooziboozi bwe kiri. Oyo naategedde ate n'osigala ng'okyabikola. Kakati ekintu ekyo kasita odira olugoye n'oteekako ekifaananyi kye ne bwaba musumba ne bwa awo sijja kuona oli nga tugenda kujjawo. Kasita okwata ekifaananyi kya sereebu ye n'oba muyimbi wa gospel oba muyimbi waaki n'okyambala n'okiteeka mu kisenge ekyo bw'otunula okirabako motoka yo obeera okirabako okiteeka wali ku dashboard obeera okirabako. Njagala kubuulira nti oyo endagaano gy'alimu naawe okkiriziganya nayo. Era okkiriza nti tuli kimu. Gwe wange nze wuwo. Oba oguddewo omutima gwo okwaniriza buli kimu ekiva gy'akola ki? Gy'ali. Ebintu bino lwaki mbyogerako? Bantu bangi abasembezza nnyo abantu abo abayimbi bagundi n'agamba nenze muweereza nga bankubidde amasiro nanga muweereza nafuna okwolesebwa mulundi bw'ati naye ng'omuyimbi bw'ati ali mu kunkozesa. Naye ate mwagala nnyo esereebu wange. Esereebu wange kale mwegomba nangamba oba agenda kuba mwami wange. Njagala kubategeeza ekyo kikyamu. Oba wakola endagaano n'ekizikiza kati endagaano n'ekizikiza sitaani ayita mu kwegomba ku wali olina n'okwaka n'aleeta sereebu oyo mu kifaananyi ekyo kyennyini nakozesa ne mumaliriza endagaano kubanga endagaano ezisinga obungi ziri mu kwegatta. Endagaano ezisinga okuba ennyingi sitaani zakwegatta. Kyobola sitaani atuma ba agenti bagende ne beegatte n'abawala embeerera n'abantu ab'enjawulo kubanga awo omuntu akolerawo endagaano ayagala nnyo omusaayi ogwo ogusooka. Kati endagaano ensonga lwaki sitaani akola endagaano ne pulogulaamu ezo ez'abo abawala. So ekyo ekintu si kituufu. Buli lw'obanga olina sereebu wo oba olina omuntu wo tokkiriziganya nakyo akkiriziganya nakyo. Ate n'ennyimba z'ensi bantu ba Katonda
tuziveeko. Gospel gyali omulungi, gospel gyali eyasooka gwe tusobola okuwuliriza, ate okusinza Katonda eyasooka sooka maliyako okusinza Katonda si nnyimba. Ekyo kya bulamu bwonna. Okusinza Katonda kya bulamu bwonna, kulya, kunywa, kwambala, enneeyisaayo yonna okubanga esinza Katonda. Okusinza si kuyimba, si kya Sande nga tugenda mu kyaki kutendereza na kusinza. Nedda ssebo, okusinza kwa njawulo. Wano tuli mu kusinza Katonda, twakkaanyiza ku kintu kimu. Tuli mu kusinza Katonda, okwogera ebyama ebyali byekwesa ebuziba tubiggyeyo abantu bebikole ki? Babitegeere. Tuli mu kusinza Katonda, tuwa erinnya ly'ekitiibwa, tuligulumiza nti ebyekwese mu kizikiza birivaayo ne byanikibwa mu musana. Kati tuli mu kwanika ebyo byali byakwekebwa, tubiggyeyo tubiteeke mu ki? Mu musana, abantu babikole ki? Babitegeere. Kusinza, okunywa amazzi ago, okunako kusinza, kuba kwebaza Katonda yatonda amazzi. Kati wano nsinza awo oli mu kusinza kanywe kubanga oba weebaza Katonda. Okutambula ebigere bibiri bisatu, okuloba ku muti ogufaanana bwe guti, kuba kusinza. Era osobola okuba nga tosinza Katonda ng'osinza Sitaani, nga gw'onoonya buponogulafe ku ssimu yo bw'olaba. Laba nno Peter yenna kati tuli ku ggwe nakyo atabuse kyekyo nga ggwe essimu yo wetunoonyamu bannaera kino kankyogere, w'okwata amasimu g'abalokole ng'obaguddeko bugwe n'onoonya mu search history oyinza omenyeka omutima era gukutuka ebibaamu gukutuka. Kubanze kankuwa ekyokulabirako. Nina mukwano gwange wa bode yanvuga naŋŋamba mwana gwe njagala Katonda, naye naŋŋamba njagala Katonda simanyi nakumanya, ne mugana ndaba gweyagala tomuliiko. Naŋŋamba nze Katonda mwagala n'omutima gwange gwe, ne mugana okakasa nti ye, ne mugana ngenda kuwa emitwalo 2 njagala essimu y'okuba ennyimba 3 nga temuliimu za nsi, nga mulimu za Katonda yekka gw'oyagala ennyo. Yaŋŋamba nina mulungu olwa Katonda naye ng'amwagala nnyo. Ennyimba ze tulina mu ssimu, bye tusaakingako, bye tuwuliriza, byonna woogenda obitunuulira nga tebikwatagana na kigambo kye tugamba nti twagala nnyo. Kakati Mukama Katonda agamba mu Amosi 8:11 enjala gy'agenda okusindika tegenda kuba ya mmere, enjala egenda kuba ya kigambo. Ensonga lwaki oli omugagga yali mu Geyena yagamba Laazaalo amuwe ku mazzi akole ki? Anyweko. Naye ennyonta teyali tategeeza mazzi gano getunywa. Yategeeza mazzi gali mu ccupa. Abula amazzi kyali kigambo kya Katonda kyataafuna ng'ali ku nsi. Ekyo Mukama Katonda Yesu Kristo atugamba mu Yokaana 6:35 ti nze mmere ey'obulamu. Buli alya ku mmere taliddamu kulumwa njala nate, na buli anywa ku mazzi ago taliddamu kulumwa nnyonta nate. Kati omugagga gye yali alaakinga ennyonta eyo si ya mazzi. Kati abasoma Bayibuli babitaputa bulala. Yeewalaba Goliyasi ne Dawudi lutalo. Ekyo Mukama yali ategeeza kirala bantu ba Katonda. So ennyimba z'ensi abantu bazikozesa okusinza Sitaani nga tebategedde. Katonda tatumangako muntu awaane munne. Walodde gundi omugge nali nkolako agenti omu yali mbu akolera Sitaani naŋŋamba ennamba esinga ekolera Sitaani batono nnyo abakolera Sitaani nga bamanyi kituufu. yagamba ennamba esinga emusinza temanyi. Nange era namusinza nga sikola ki basimanyi. Kati no ggwe wali omanyi ng'oli musamize naye ennamba esinga bakolera Sitaani okuviira ddala ku ngeri gye twambala nga tamanyi, ennyimba ze tuwuliriza nga tamanyi, firimu ze tulaba, ebiboozibozi bye tubeeramu, oba ntegeera ye nga tamanyi. Njagala nkubuulire Sami, obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Katonda yatonda omuntu amusinze, omuntu n'agunjaawo ebintu biki ebintu ebibye. Kati tuweereza Katonda mu mwoyo ne mazima, naye abasinga baweereza setaani mu mubiri. Tuweereza Katonda mu mwoyo ne mazima, naye abasinga bamuweereza mu ki? Mu mubiri. Setaani yateekawo ebintu ebi bibiri. Omu alina kuluzinga, omu akole ki? Omu alina kuluzinga, omulala awangule. Kati Katonda teyatonda bintu, buli kintu kyonna kyolaba ekirinako luzi oba owini, manya nti ekyo kirina ekikiri emabega waakyo. Kati tunuulira olwaleero mu ggwanga lyaffe nti wabaawo aluuzinga newabaawo asanyuse. Kati sitaani ayagala ateekawo wakati oluwonko nti kyova olaba lesolingi olina kulumya munno abamu nga basanyuka bwe baseka basobole okufuna sayidi emu gye bawogera ate ne basala n'omusango oli gumusinga akubwe attibwe. Okimanyi nti no tutuuse ku mbeera ng'ofiirwa ne tusanyuka. Anti kyekyo sitaani kyayagala. Tugamba okay, Mukama yeebale. Kubanga Katonda yatonda omuntu amusinze mwoyo ne mazima. Omuntu n'amutonda ng'ateekeddwa kubanga akola byakola ki? Byateekeddwa okukola, so si byayagala. Katonda akuwa okole byayagala naye era n'akulekera okwesalirawo. Choice. Naye sitaani tatulekera choice. Sitaani takuwa choice. Bw'odduka wano ng'akuteegera wano. Bw'odduka wano ng'akuteegera wano. Kagamba buli kaseera abeera akuyigga. Lwaki omudduka? Bw'omanya nti mu basumba gy'ali ng'adduka ng'agenda mu basamize kumbe ate era naye oba okyali mu ki? Mu sitaani. Bw'ovaayo ng'ogenda ng'olokokako kumbe era naye okyali mu ki? Sitaani. Ovaayo ng'ogenda mu basiraamu ng'era okyali mu ki? Kwegamba ye buli state yo nayo nayiye. Abayimbi bano waliyo abagosipo bye walabayoko bayitirivu wano nga batulaga bayimba gosipo bangi. Katonda tabeerangako mu nsozi ne mu nnyanja. Wabalabayo? Katonda tabeerangako mu nsozi ne mu nnyanja. Simanyi oba okategedde. Sinnaba. Abantu bangi. Waliwo n'omusajja omu yayimba oluyimba. Nina gwe ndaba omusajja ayambadde ebyeru. Njagala bategeeza omusajja oyo ali mu geyeena. Mu ggulu tatuuka nga era taliiyo. Wadde yafa oba abantu be gye muli oba temuliiyo naye mulongoose ekkubo lyammwe mugende mu ggulu, teyatuuka. Taliiyo. Bwe naatuuka ku kundi ya geyeena nja kukunyumiza. Naye bano be nkugamba tebaliiyo, naye yali wa gosipo, ate gosipo we ne kakati akyakubwa. Ng'omenya omutima. Musajja taliiyo. Taliiyo. Nkiddamu
Omusajja taliiyo mu ggulu, teyagenda. Yali ayimba gospel. Yali ayimba gospel naye yalina amaanyi agafugira emabega we. So buli lwoyimba oluyimba olwo oba olina kyoyita okwegattako. Ye kye yali ategeeza. Si buli ayimba nti gospel, buli ayimba ku Yesu nti ayogera Yesu. Waliwo ki Yesu ekirala nja kikubuulira. Si buli ayogera Yesu. Nti ayogera Kristo. Ba Yesu bangi ne Kristo ali ogwo. Ensonga lwaki tuyitibwa Abakristaayo? Kubanga tuva mu Kristo. Tuyitibwa Abakristaayo olw'ensonga tuva mu Kristo Yesu. Yesu ensi si bwe yali erindirira. Yali erindirira Kristo. Yesu Katonda yamufuula Kristo we. Kati abayimbi ba gospel tulabirenga ku ki? Ennyimba zino amazima gali nti kijja kuba kizibu mwenna abatuuliza n'abatulaba okwawula ennyimba entuufu n'ezitali ntuufu. Kubanga zonna zifaanagana era bw'oziwulira owulira ddala nga naye waliwo omwoyo ayawula nga bw'oddira obutunda n'obusengejja waliwo akakuŋŋunta ebikyafu ne bisigala ludda waggulu. Kati abalina omwoyo wa Kristo be bokka abasobola okumanya ekibuuzo ekyo ky'obuuzizza. Be bokka abasobola okumanya. Mpaayo olulala lumu. Mpaayo layini y'oluyimba olulala lumu nga w'oyigizaako lumu. Mpaayo omulala. Waliwo omusajja ayimba oluyimba, yali musajja mulungi. N'agamba nti abeera mu nsozi mu nnyanja. Kakati nabagamba ne Katonda tabeera mu nsozi nagendayo nasigaganagayo misambwa. Katonda tabeera mu nsozi, yatonda eggulu n'ensi. Ate waliwo n'ayimba oluyimba nti Yesu lwe lwazi olwase. Waluwulirako oluyimba? Situvumirira luyimba lusebo, naye amazima gali nti weetaaga olokoke otegeere amazima, kubanga Kristo ly'ejjinja ekkulu ery'oku nsonda. Buli alyekoonako alibetentebwa. Abazimbi lye baakola ki? Lye baagaana. Kati ate bw'oyimba nti lwe lwazi olwase oba oyawulamu. Awo tuwaliwo bwakabaka wali bwatiseemu bweyawudde mu bwakabaka bwa Katonda buli ekitole kimu. Omazeemu amaanyi kansinze. Wange wano mba nsinze. Awo oba osinza. Kansinze. Kati Katonda waffe si lwe lwazi olwase. Katonda lwe lwazi olw'edda n'edda mwe twekweka ne tutatya ne tuguma. So kyentegedde abayimbi bano waliwo thin line ntono nnyo gy'olabirako ebituufu n'ebikyamu. Omwoyo wa Kristo sami bw'aba akulimu oluyimba tusobola kuyimba bigambo biwera 5 nga tonnaba kuwulira. Era buli muntu yenna gw'owuliriza n'abo abagamba nti baalokoka naye ng'ennyimba ze bakuba gw'osobola okuziroga bakyali ba muzibe tebannalaba. Okitegedde? Kati gwe osobola okumanya otunula omuntu n'owuliriza ennyimba za ne bw'oba Mukama takuwadde nnyo omwoyo wa kubikulirwa nnyo naye n'akuwa ekyo ky'owulidde n'owuliriza oluyimba nti Katonda w'abanaku, Katonda w'abaki, ne boogera abanaku bonna nga mutuufu olina gw'olabamu muki munaku. Eyotuuka eseera n'oga ono waliwo ekitali kituufu kitagatta buki bulungi. Naye njagala kubabuulira okulokoka tulokoka kuva mu kibi so si kudda mu kibi. Olina kuva mu kibi. Mu kulokoka tulokoka kuwonyezebwa. Tosobola kulokoka kirungi. Era nja kusaba abantu oba n'abasumba bonna n'abaweereza baddemu baatule obulokozi. Kubanga obulokozi basooka okwatula baabwonoona. Endagaano yavaawo. Isaaya 28:18 Yesu yagamba ne muliba mulagaanye endagaano n'amagombe ezirinywera. Musumba ddamu yatula obulokozi. Katonda bakubuulira bantu ku Sande. Weebale nnyo kubanga obulokozi buno bulaba bwajja tusobole okuba n'obulamu.
Mukama ayogera mu Isaaya essula esooka olunyiriro lwokubiri nti wulira ggwe eggulu era wulira tega okutu ggwe ensi laba nayonsa n'endera abaana naye abaana ne banjeemera. Ente emanya nannyiniyo n'endogoyi emanya mukama waayo naye Isirayiri takola ki? Tammanyi. Lwaki? Twabula ne tuva ku kigambo kya Katonda ne tugunja bingi ebyo tuli mu kusinza n'essaawa olwaleero. So ennyimba ezo zimanya Kulusamike olina okubanga oli wa mwoyo nti nze gwesooka olowooza ennyo mu mutima gwo gw'osobola okukozesa n'okozesa obwongo bwo naye tebusobola kutuuka. Obwongo bwo tebusobola kukibuuka. Naye omwoyo wa Kristo Yesu ye yabikkula ebyekwese muki munda. Abayimbi abo bonna Mukama akyabaagala. Kati we mwali munyumya eyo mu nsi yammwe eyo ndi kuba gospel nga bagamba bo misioni yaabwe eriki? Sente na tutumu kumanyika. Baagala wano mu nsi ey'obuliwo nina n'emmotoka gye nalabako tenaba kufulumizibwa wano. Eyo emmotoka simanyi oba enaafuluma mwaka ki. Naye nga waliwo bagala gikola nteekateeka bagikole ki bagifulumye naye kakatinaagirabako. Kati we mwali munyumya eyo mwatukako point ne mutusekerera nga mulaba tuli bisiru. Eri ekibaayo kubanga obanga agenze ku purogulaamu kino kiri kubanga waliwo omuyimbi gwe baali baagala okutta naye ningina ne mulwanirira n'entegula emitego gye baali bakoze eki gye baali bateze naye n'akavaamu bw'ati naye nga baali bateeseteese nga baagala munyiga. Waliwo omuyimbi gwe bakuba wansi n'akutuka yali wa Sitaani mu ggulu gyali. Abantu bonna omutegedde omuyimbi mutegedde mumanyiira taliiyo mu ggulu taliiyo naye eri gyali emagombe. Ate namwagalanga nnyo nange era tunamusinkagana nako namwagalanga nnyo. Akaloboozi kabanga kasufu naye kati maziga kati maziga gyali. Ate kankubuulire abantu abo bonna be tusinkaganayo Sitaani alina kati ne gyatuteeka ku maaso tetusobola kulaba bulumi na nnaku gye bakola ki gye bayitamu. Naye bulumi n'ennaku tubirabye nga tumaze kulokoka. Kati nga tuli wali twogera nabo tetusobola kulaba bulumi na nnaku gye bakola ki kubanga Sitaani ekyo kyayagala tukole ki tulabe. Era Sitaani bw'aleeta ekintu mu maaso ekyo kyaleese kyayagala okole ki olabe. Katula jagamba nti nze namusinkaka nayo alaajana bamusibye naye nze saalabanga muki musibe. Kati ebyo byokka byonna mbiraba nkoze eki maze kuvaayo okubikkulirwa n'okutegeera biki ebikola ki naye wali kyabeerangawo nga sisobola kikola ki kukitegeera. Bannange kakati waliwo ennyimba ezikubibwa nga ziri batera ziyita inspirational songs. Oli ayimbye ku maama ayimbye ku taata ayimbye ku ku birthday ngezi waliwo olimba lwe tukuba oba mulokole oba mutali musi mulokole waliwo olimba olukubibwa buli etuuka ku buwanguzi. Ennyimba weziti olutegedde osuka oba congratulations something like that ne balukuba omwana atikkirwa omwana teruliiko enoba ennyimba ezo. Kakati ennyimba ezo nja kusooka nkubuulira ekigambo kino nti Kristo bamubuuza mukama waffe omulungi n'ababuuza mu mpitira ky'omulungi nze siri mulungi okuggyako kitange. Bamuyita omulungi mukama waffe omuki omulungi n'akyegaana n'agamba nedda siri. Ani mulungi era ani mukulu aweereza ku mmeeza oba atuula waggulu? Ne bagamba nti atuula waggulu ye mukulu. Nabagamba naye nze mummwe ninga omuweereza. Lwaki ndeeta ekintu ekyo? Kristo lyekkubo gwe mulyango. So buli okwo konna kusinza. Kati Kerode yakuza birthday n'atemako Yokaana omutwe. Kati olina okuba nga oli saidi ya Kerode oba oli saidi ya Yokaana. Ku bibiri olina okulondako kimu. Tosobola kuba mu makkati.
oyina kuba side ya Kerode timunnange oba nze saali ku side ya Kerode omutwe nagula abaguyisaawo buyisa tekisoboka tekisoboka kakati birthday neze ennyimba zetuyita ez'abamaama okwo kwonna kusinza abantu kusinza kuwaana kugulumiza era ezo ennyimba ekiro bwe ziwera ssaawa nga 9 ng'obadde wa mwoyo ng'owulira mu nsi ey'omwoyo amaloboozi gakaaba waliwo yakiŋŋamba amaloboozi gakaaba ogenda okuwulira nga waliwo nga bane batulugunya owulira no balaajana ye teyaŋŋamba amaloboozi kukaaba ono agamba saamanya ono agamba bw'ati ne bannange amaloboozi gayitamu amagombe nga bw'olaba mu Isaaya 5:14 egamba amagombe gasamiza emimwa gyago n'emimiro gyago girya tegikoma kati kyeki kiseera amagombe gatuuse okubanga gajja ku nsi era gajja dda abantu batannabakola ki galaba abantu batannabakulaba mazima naye omuntu banatukiseera n'alaba amazima n'ava mu kizikiza agenda kulaba byotwogerako nti bituufu naye wali tujja kuwakana tusulewo asaanye ntuyawakana nze wendeeta omuntu wange n'ayogera byayogedde kubanga nze lwaki mpa obujulizi buno abantu bangi bawakanya amazima ne bakkiriza obulimba bakkiriza nti omuntu asobola okugenda mu geyeena n'ababulya ne bavaayo ne bakkiriza naye ate abagenda mu ggulu tebasobola bakola ki bakkiriza lwaki tebakkiriza oli avayo n'agamba nno olaba nali nkolera sitaani ekyo kyo bakigaana abamu ne bakikola ki ne bakikiriza naye twakolanga kino sama babikkiriza naye oli ajja agambe wannaye byaddala katonda yantute n'enkyala mu ekyo tekisoboka era bagenda nti tekisoboka ng'agendayo ati yafaako nze nange balweyamuze wafaako ng'ogenda otya mugenda n'ogamba wakomawo nga gwani setaani osoomulabako n'osigala ng'oli mulamu ye osobola omulabako n'osigala ng'oli mulamu naye mu geyeena osobola ogendayo ng'okyali mulamu ekitutwala mu geyeena mukama lwaki atwala abantu mu geyeena aba atutwala kulawula bakomewo nga bw'olaba wendi wano bazze meseji ku nsi babuulire abantu ekituufu ekikola ki ekiriyo babalabula obutakola ki obutagendayo ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Lwakuba obudde ndaba bugize sigazi eddakiika nga 8 mbadde njala tugende ku kyabasumba tunaakimaliriza aba tukireke tunaakikwatako olulala kyasuma jja kutwala obudde buwanvu tujja kikwatako olulala kale kati era kika zino 8 then ddamu bibuuzo byange bino kantambulire ku bacelebrity mwogera nnyo bayimbi ate bano abalala politicians basima tuzanya boba drama boba ki boba lyoke kansooke nkubuulireko bwe nali naatera okulokoka nali nga njagala nnyo komedi okumulaba era nga nnyumirwa nnyo omusajja gwe bayitanga Amooti omubalanguzi kubanga twamulabanga ku butambi obukaddeyo mu kyalo yasikomesiamukamulira abasooka wa naye Mukama Katonda yaŋŋamba ebintu ebyo byesonyiwe biveeko kati nebuuza bigaana bitya okusinza Katonda nga ate just byakuseka buki bukomedi bwakuseka busesi naye ekyama nakitegera luvannyuma
abantu abo sitaani abakozesa okutwala ebirowoozo by'abantu n'emmeme zaabwe n'azitwala mu geyeena kubanga omuntu akadde keyandibadde mwasinze abeera mu kufuna ssanyu lye ye nga ye n'atabaako kyakola. Komedi yenna gw'olaba n'ettutumu lyonna lye bafuna sitaani yaligaba yagaba pulatifomu ezo z'olaba ezisinga okuba ez'amaanyi nti osobola okukola ekyamazima n'ogenda ku YouTube n'oyogera amazima ne gafuna ba views ndowooza nga 8 ku 10. Ekyo kyo kituufu. Naye oli n'akola komedi nga yeeyambudde alage amagulu ge n'alaga buli kimu ate ye n'ayitawo n'ogenda okitulawo ng'eri mu mitwalo 20. Kaakati waliwo amuyisaawo si gwe amuyisaawo kubanga sitaani yali ensi era Mukama bw'akuwa ekisasami n'akutwalako waggulu awo n'akulaga ensi ogiraba nga abenga gye baabikako ekigoye ekiddugavu yabikkibwa mulimu obumunyenye mubangamu obumunyenye obutini naye nga abo be bantu bokka bokka abakkiriza Katonda obumunyenye bwoba olaba ate okamu okalaba wona akalala n'okalengera eri akalala n'okalaba eno akalala n'okalengera eri beba abatono nga n'ekkanisa zonna ziri mu kizikiza nga tezisobola kulaba mu nsi ya mwoyo nga mwoyo baafa nga n'okuziika bakola ki baaziika kati ebyo byoyogerako nti abayimbi abo baserebu bano bakomediyani bano bakundi bano bonna bagwa mu kategori y'emu just wali bw'ogendayo oyogera ky'oyagala mu Lubaale gwe natambulirangamu wayogeranga ki ky'oyagala era department gy'oyagala gy'okola mu kusoma otuuka n'oba nga tebasobola kukusalirawo waliwo obeera nga bakusalirawo ogenda ku ssomero naawe bakola ki newaliwo eteekera batuuka nga gwe olina n'okukola pulogulaamu zo n'asoma ekituufu kati ekyo ekiseera bwe kituuka eggwe olondawo ky'oyagala kati nabali bwe batyo baakola baasalawo ki kyebakola kyebaagala nti bwe mba njagala feemu njagala kubanga buli andaba alaba nga ndi wakabi okimanyi nti nze ekigere kye nateeka mu jjinja we naggambidde nateeka ekigere ekyo mu jjinja naye nga buli we nninnya n'emizimu egibaawo gyogera nga santuka ku kitundu n'enninnya bwe nti nga nkulemberwa ekire ky'enkuba wentuuka mu kitundu nga nina bye ngenda okukola ekuba esooka kutonnye omusana ne gwaka ekire njiramu nekikwata ako kabonero kange bwe natambulira nti mu kifo bw'oli wendi era bwe nabangawo nga nakatuuka neba nali nakagenda mu lusozi enkuba esooka kutonnya nga sinnakola kintu kyonna kekali nga akabonero kange gegali amaanyi gewagambye tewatuuka nga sente tokyaziriko kubeera bulungi leka tuyagala maanyi nga mpulira njagala maanyi kati natuuka ekiseera nga akakabonero ke kankulembera kati lwaki nkulaga ebintu bino kyoyagala bali bwagamba nti nze njagala kuba kulembera ndi munnabyabufuzi njagala mbe nga buli wempanika emikono gyange abantu bawuliriza nze era nga batiikinga nze era ekyo kisoboka n'okuloga obulozi abalonzi okuloga obulozi abalonzi nga balowooza bategeera nnyo kumbe bali ku ggwe gwolyo weebale nnyo kati gwesooka weebuuze omutamiivu anywa omwenge naye ate munnange si yanywa abaawo amukolaki amunywirako naye ate ye yajja atagala n'atiikinga nomubuuza otiikinze biki agaffe tumuwadde weebale nnyo kakati ekintu ekyo bwe kiri eddogo obulogo buli wamu mu buli sekita obwo tugenda tukyalina programs nyingi ez'okukola naye twagala tusooke tumalirize lugendo kubanga omaliriza olugendo oli ategeera nti you have the moral authority okwogera ku bye tujja okwogerako tiwali obitegeera kati ekibuzo ekisembayo kweno programu tewaliiwo baamaanyi nga ba Katonda kuba ndaba buli kalungi ogamba ka sitaani alina ku ssente sitaani alina ku maanyi sitaani alina influence sitaani Katonda talinaawo balungi bayimusizza nga mutuufu ye abayimusizza nga Bayibuli egamba nti akyalinayo akasanvu ke gyekali akatavunamiranga Baali kasanvu kaba katono baaba nga tuli batono alinayo akasanvu bwayogera akasanvu kyayogera kiba kinene nnyo n'okusinga ky'oba owulidde naye era basically yali agezaako okulaga nti katono kakati nze leka nkubuulire gyekali naye katono kankubuulireko ebigambo bino
abantu abasinza sitaani bangi abakatonda balimu batono. Yes. Nti tuyinza okuba mu kitundu nga tulimu abantu abategeera amazima nga bonna basinza Katonda naye nga ate abategeera amazima mu kusinza Katonda balimu babiri. Kituufu. Kati nga abasigaye tukola ki? Twawukana. Tujja gamba nti abasinza sitaani buli kimu kya sitaani, nedda. Wabula sitaani tatondangako muntu. Sitaani talina nteekateeka muntu. Wabula sitaani ayonoona bye basimbye. Ye mwonoonyi. Najja n'ateekamu ngono omukyala ono omwami abaalima eki? Eŋŋano. Najja n'ateekamu ensigo embi. Kakati Kristo yabagamba temukaya temugijjaamu. Mugirekemu ekuliremu. Wabula mu kiseera ekyamakungula eŋŋano ejja kungulibwa twalire mu ttereke lyali eddungi na bino bitwalibwe ku muliro era ategeeza geyeena. Kati abawuliriza ebyo balowooza nti oba yali nnimiro yennyini yali ayogera ku geyeena. Kakati bino ebintu byakwekebwa. Abaweereza Katonda sami gye bali ate n'abaweereza sitaani bakola ki? Gye bali. Sijja gamba nti nja kumenya gundi nti aweereza Katonda gundi aweereza Katonda. Nedda. Naye omuntu alina kunoonya Katonda we ye nga ye. Okay. Kale, I think leo tumalirize tubeere nga ate twerekereza abantu bano tujja kudda. Simanyi ndiwe tunaafuna budde ne tujja kudda twongereko ebigambo bye bisemba Jeremiah. Abooluganda nja kusooka okwebaza Mukama Katonda kuba ekirabo eky'obulamu. Lwekyo kyo kikulu okusinga ebintu byonna. Kitaffe ali mu ggulu tukwebaza olw'ekisa ky'okwagalako n'obulamu bwo. Tuwa omwoyo ogw'okumanya n'okutegeera ate n'okwongera okutubikkulira ekigambo eky'obulamu kukimanyisa eri ensi n'amawanga gonna. Nga bwe watutuma mu nsi ng'era ffe bwe tutali bansi tuzze okunoonya obwakabaka obw'ekitangaala obw'eggulu. Kitaffe ggwe ayinza byonna atudde mu bwakabaka obw'eggulu tukusaba otuggulira amakubo ag'okwongera okumanya n'okutegeera mu nsi muno n'okubikkulirwa ebyo byonna ebibadde byekwesa ewala bye tutasobola kulaba obitusembereze kumpi. Tuzibula amaaso ag'omunda n'ag'okungulu otuwe ekisa kyo otwambaze omwoyo gwo n'obulamu bwo. Amannya gange yenze Jeremiah era nga nzikiriza Katonda oyo Kristo Yesu eyakomererwa ku musaalaba era n'azuukira mu nnaku 3. Katonda omulamu ayinza byonna wenze okuweera obujulizi buno. Nsaba buli omu yenna ali eyo ng'olina gwe kikwatako nga waliwo embeera gy'oyitamu nja kusaba ogume kubanga eyo embeera si ya lubeerera yakaseera katono nnyo. Mannya yenze Jeremiah. Kale nja kusembayo nga ŋŋamba nti Katonda oyo yatutonda yali alina amaanyi agatulagira okumusinza either twagala oba tetwagala. Agamaanyi agalina era akyagalina. Naye kye yasinga otulekera mu nsi eno yatulekera kye tuyita choice. Gwasalawo okusinza sitaani wasuubira nti sitaani akuwamba buwambi. Nedda. Kusinza ku mboozi zempulidde ezikwatagana ku buli omu engeri yatandika okukolaganamu ne sitaani era akulaga nti gwakkiriza ne mukola endagaano ne mutandika okutambulira ewamu. So kitegeeza gwawa sitaani obuyinza okuyingira mu bulamu bwo. Ensonga y'emu gwasalawo n'ogamba nedda nze nja kukola bya Bwakatonda. Mu ngeri y'emu ne bino bye tuli mu kwogera tuli mu kukaka muntu yenna nti biwulirize era mu bye bituufu. Ne mu bye twogedde byonna nkakasa mulimu be tunyiizizza either nga tumukoonedde ku ddiini ye, tumukoonedde ku bantu be baayagala, wadde tetwogedde mannyo lyayinza okugattira n'alowooza ye mbongo nti badde bagamba ono. Naye choice giteekinge nga ggwe wuliriza ebintu bino. Obeera ng'ofunyemu ekyokuyiga kikozese okyuke. Obeera ng'olaba tebikuyamba still nabyo bireke. Maybe time tennatuuka ggwe okubeera ng'ate obubaka buno obutegeera bulungi.
tujja sigala nga tugezaako okwogera amazima wano ku Unique Media, tujja sigala nga tukyali nnyo ku mazima. Teri lunaku lwonna lwetugenda kukyusa bwe twagamba ate tugamba ebbi. So tusaba Mukama atutambulizaawo tubeere nga tubawa kyekimu ekigulumiza erinnya lye. Sanyuke ge mannya gange, Roland Sseruyima ku kamera yabaddeko. Mbajjukiza 21 December tugenda kuba nga tukola charity. Twagala kuyamba. Basically mu mwaka tujja kuba tukola charity 3. So eno yesembayo mu mwaka guno, naye nesembayo tugenda batuliisa abo betulowooza nti tebalina busobozi kwetuusaako at least a meal, especially mu nnaku zino za festive season. Tujja tubafunirayo sukaali, omuceere, sabbuuni n'ebirala ebikozesebwa. Mutunoonyeeko oba owulira ng'osobola otwegattako mu koozi eno, gw'alina ebintu osobola tukubira n'otugamba mu binone wano, tujja kuba tweyanzizza nnyo. Twetaaga obuwunga, twetaaga omuceere, twetaaga sukaali, twetaaga butto, sabbuuni n'ebirala. So tubadde tusaba at least woba oli willing okutwegattako by 19th. Teyali 19th? By 19th? By 19th tubeere nga ate at least buli kimu tukifunye, ate 21st tubeere nga ate tugenda okuwa bino ebintu bye tulina obitwala. Kale mwebale nnyo, mwebale ddala. Enamba musobola okuba ku ezo ziri ku screen ne tuba nga ate twogerezeganya. Naye bw'oba olina kyagala okusindika kyonna nga kikwatagana ku charity, ye enamba eri very specific. Sindika ku 0705 36 7213 eri mu mannya ga Roland Sseruyima. Kale tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.